Mbabuzaako bannayuganda mwenna gye muli mugyebaleko. Nze Julius Katongole mumira nsanafu. Mbagamba enamba yange eri 0702 22 27 58. Muliyo mutya mikwano gyange mugyebaleko mwenna bye mukola. Nkimanyi embeera gye mulimu si nnungi okutwaliza awamu. Julius Katongole byenjogera wano mbyogera ku lw'obulungi obw'ensi yange, olw'obulungi olw'eggwanga lyange Buganda ne bannayuganda. Era mu byenjogera wabeerawo oli yenna gwe ebinyize bigambo byange naawe osobola okwogera ebibyo. Ekyokubiri, sijja wano kusanyusa buli omu kubanga si kaseera ka kusanyusa. Abaagala okusanyuka mujja kunoonya gye musanyukira. Bakadde bange mulyo mutya mugyebaleko. Nkimanyi embeera gye mulimu yeeyo, naye ebigambo tebijja kubeera biwoomu ng'abasinga bwe mwagala. Ngenda kusooka n'ensonga esooka nga sinayogera ku nsonga endeese. Kankiyite endoozi ekiggula-luggi. Ekiggula-luggi kino kigenda kubeeramu obubaka ate nga si bwa bugenda, tebugenda kubeera nti bugenda basanyusa. Era obukiggula-luggi kino ngenda kwogera obubaka buno nga mbujja ku ntobo y'omutima gwange. Ngenda kwogera ebigambo bino bangi bye mutasobola kwogera. Ngenda kwogera ebigambo bino bangi bye mutya okkoonako. Era mu kino ekiggula-luggi nga sinatuuka ku nsonga endeese kye ngenda okwogerako, baganda bange mbagamba ebigambo bino siryejjusa lwaki mbyogedde. Era n'abaana bange balibiwulira nti taata yayogera ku bigambo bino. Ekisookera ddala ngenda kwogera ku nsonga eno. Bakadde bange mwenna gye muli, Obwakabaka bwa Buganda ne Ssaabasajja Kabaka bya kitiibwa nnyo mu nsi. Bingi ebiriwo ebigenda maaso mu Buganda ng'abamu tebasobola kubyogerako, ne babinika amazzi mu matu, ne batunuulira ebiriwo ne balowooza birina kutambula nga bwe biri. Bazzukulu ba Buganda, ebintu ebimu tubitunuulira ne tukaaba amaziga, ne tugamba kiki ekigenda mu maaso mu Bwakabaka obwa Buganda. Olunaku Ssaabasajja Kabaka lwe yagenda mu Buddu okuza amatikkira ge, mbadde ensonga eno saayagala kugyogerako naye nga yanyiga. Naye obulumi bwe mpiseemu ne ŋŋamba kanjogere oboolyawo banaawulira. Kabaka yatuuka mu Buddu ne ntunuulira engeri omukolo gye gwatambulizibwamu, ne nkaaba amasiga agatulutulu nga tewali ayinza kunsangula. Ne ŋŋamba kiki ekigenda mu maaso? Ani ali mu kuyiwa obutwa mu Bwakabaka bwa Buganda? Bakadde bange byewuunyisa, kubanga bene twamulaba ng'atuuse e Masaka mu Buddu nga Katikkiro we taliiwo asobola okumwaniriza. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda, ekitiibwa kya Buganda, empologoma ya Buganda, ne mumwambaza amasuuti ge yayambala ng'akyali munene. Temubiraba? Sente ezisoloosebwa mu Buganda beene tebasobola mufunira ngoye zijjayo kitiibwa kya Namunswa. Kabaka wa Buganda mwamuleetako ne mu Buganda ng'ekkooti amapeesa tegaliiko, ne mutugamba ayina famire emulabirira. Okuva obulwadde bwa lumiimamawuggwe buyite COVID, okuva lwe bwajja wano mu Buganda, Buganda ebadde enyigirizibwa
ku mazaalibwa ga kabaka omumpembe Yoweri Kaguta Museveni n'agamba mbu abantu 50 be balina okujja. Ye bwe yali asisinkana ba ministers n'ababaka ba parliament, ababaka babakebera ne bajja bonna nga bangi tubalaba. Ne ku mazaalibwa ga Namunswa n'agamba abantu 50 be balina okubeera ku mukolo. E Buddu bagamba abantu 20. Tosobola kugamba Baganda abava mu bika 54 nti omukolo ogw'amatikkira ga kabaka kubeerako abantu 50. Oli mulabe wa Buganda. Tulina abataka b'obusolya Museveni ne gavumenti yo njagala ŋŋambe nti tebasobola kubagema ne bagamba buli gwe bakebedde nti talina covid yaba abeera wali ku mukolo. Waliwo ebintu ebikolebwa nga temubyogerako basajja mmwe. Buganda ebasinga obunene mmwe abaminisita b'emmengo bakatikkiro mugenda kuvaawo. Buganda erina okweyongera mu maaso. Jano Salimu Sale n'ayita abayimbi balinga 10 mu COVID-19 ne bagenda eggulu ne basukka n'amateeka ga disitulikiti bateeka twali kubuuka ne batuula naye olw'okuba Salimu Sale mwana w'embuga. Ssaabasajja ne bamugamba nedda emikolo ne mugikola mu saayansi. Amatikkira bwe Bwakabaka bwa Buganda. Ogwo omukolo guba mukulu nnyo. Ye Namulondo kabaka ne tumulaba nti mumutangira okwogera mu bantu be. Katikkiro kikino kitalo nnyo. Ssaabasajja n'ayambala ekkooti ennene bwezityo. Mukama Katonda wange Katongole bino simbirabye ebizibu nnyo. Omulangira wasajja n'olaba bino ne mutoogera ku nsonga. Twayogera wano ne tubagamba kabaka yeetaaga genda kujjanjabibwa. Ne tujja ne tubyogera. Oweekitiibwa Mayiga wavuddeyo bwekyasinkanyisiza Ssaabasajja Kabaka kusaba ssente agende mu Germany bamujjanjabe. Tetwajja wano ne tubagamba nti kabaka oba tumusondere nga mubuniseemu mazzi mu matu. Kati essaawa zino njagala mumbuulire. Bene yagenze Germany kye mutugamba. Waliwo akasajjasajja ke twalabye oba mwakajjeewa kakutte ensawo ebisaatisaati bye kambadde mukakutte ensawo ya Beene. Kabaka tasobola kutambula n'abaminisita be. Ekitiibwa kya Namulondo y'abaffe nga mukyoka. Beene n'amala okwogera ku nsonga y'ettaka mwe mwennyini ne mumutwale wa Museveni mbwasabe Museveni ssente agenda ajjanjabibwe. Ne Museveni n'amukuba obufaananyi ne mulowooza tugenda kutiirira ensonga za Namunswa. Nja bategeeza mwenna gye muli kabaka waffe tumwagala era tetugenda kikomya, era byonna ebigenda mu maaso tubitunuulira. Ebyo bye muliko ku nsonga z'obwakabaka bwa Buganda musimala lwadde empumbu simala alaje simala biki ebyo byonna byakubuzaabuza era mujja kusigala enseeba kyawe. Ekyo nkyogedde kibadde kigula luggi maze sharinga video kati video etandise. Bakadde bange mbalamusizaako nembebaza emirimu gye mukola. Nze Julius Katongole mumira nsanafu. Abyanjogera hano tebinyumira buli omu era saagala bikunyumire. Kati neze kulumbuye Fred Kajubi. Bakadde baffe ebigambo bingi ebitambudde. Nze nzijja wano nga mmaze okunoonyereza. Fred Lumbuye kiki ekigenda mu maaso. Njagala muwulirize bulungi emboozi yange. Olunaku olwaleero gye ndeese
ku Fred Kajubirumbuye alias Chemical Ali. Bakadde bange ebigambo by'engendo bagamba mulikomyawo akatambi mu bbanga eriddako ne muŋŋamba katongole wali mutuufu. Fred Kajubirumbuye essaawa zino baani abamwina? Njagala bakakasa era mbabuulira amazima. Fred Kajubirumbuye mu Uganda taliimu. Ekyo kyekisooka. Ekyokubiri, Fred Kajubirumbuye poliisi y'ettaka si yemwina. Ow'emmeeme entono agamba kati ali luddawa. Ntandise emboozi. Essaawa zino we twogerera Fred Kajubirumbuye alias Chemical Ali, abantu abamuwamba bamafias abali ettake nga bali mu gavumenti ey'ettake ne Mwami Museveni abakola omupango ne bategeeza gavumenti ya Mwami Museveni nti omusajja ono Fred Kajubirumbuye okumufuna mugenda tuwa sente mmeka, kubanga ffe tumanyi waasula. Fred Kajubirumbuye diiru eno eyakwasa Fred Kajubirumbuye nga bwe mbadde mbagamba era ne bwe nabagamba mu D1 nti yava mu jimu. Abasajja mu ttake abakola omulimu gw'obwa mafias baali mu ddiiru ey'okulondoola Fred Kajubirumbuye. Bo bennyini ne bakwatagana ne ba mafias abali mu gavumenti y'ettake nga baali mu bitongole ebyokwerinda ne bajja ne bawamba Fred ne bamukwata nga balina ne ba mafias ababasomera nti omusajja ono gavumenti ye Uganda emunoonya era mugenda mugaggawalirako. Era mu kino ne bakola omuyiggo gwonna paka lwe baafuna Fred Kajubirumbuye alias Chemical Ali. Bakadde bange, Fred Kajubirumbuye abasajja bano bwe bamukwata ne bamutwala emabbali w'ekibuga Istanbul, ogenda n'oyita ne Ankara n'ogenda eyo mu kyalo, era nga Fred Kajubirumbuye bwe bamala omufuna ne bamukuba ebifaananyi ne babiweereza ba state machineries ne babagamba omusajja gwe twabagamba yuno. Era Fred Kajubirumbuye essaawa zino wenjogerera njagala okubategeeza bannayuganda yonna gye muli. Fred Rumbuye ayina abasajja ba mafias abamuyina essaawa zino nga tannava mu ttake. Fred ali mu ttake, abasajja bamuwamba bali mu kuteesa ssente ne gavumenti ya Mwami Museveni biliyoni na billions, obuwumbi n'obuwumbi, naye tebannakkiriziganya gavumenti ya Mwami Museveni ereme kubalimba nti yayina Fred Kajubirumbuye. Bwe mulileeta ekifaananyi ne mundaga nti Museveni ayina Fred, baganda bange ndibaviira. Essaawa zino kye mbagamba muwulirize, amawulire genfunye era gali ku source. Fred was kidnapped. Abasajja bamuwamba naye nga nabo batunulidde ddiiru okutta ddiiru eno ne dikiteeta Yoweri Kaguta Museveni abawe ssente. Era mu kino Mwami Museveni ne gavumenti ye bamafiyazi bano nga bamaze okufuna Fred Kajubirumbuye, bo bennyini bakuba essimu e Uganda ne bakubira abanene ne babagamba omusajja gwe mubadde mwagala tumuyina, ne bagamba mulimba, ne bamukwata ka video ne bakaweereza e Uganda, ne bakaweereza ba state machineries, ne Mwami Museveni ne gavumenti ye ne basanyuka nti omusajja bamufunye. Bali ne babagamba tukoze tutya okumufulumya ettake, ne babagamba twagala ssente bweziti ne bweziti. Era mu kino bano abawamba nga bamanyi omunyago gulimu abantu bangi. Eyo na boat cruise
abali munyago guno gwawamba Fred paaliko nga bamulize bamukwatirawo naye n'abatebuka. Ebigambo byembagamba mugenda kubiwulira era mugenda kundaba mu byembagamba bye bino amawulire nga funa era mbabuulira ekituufu. This time around, where is Fred Kajubi? Fred alina ba state machineries awetake nga kuliko ne bannayuganda abali mu ddiiru eno nga bali mu kuteesa ne gavumenti ya Mwami Museveni egule Fred nti tumubawe. Naye beeraliikirivu bayagadde okufuna Ababulgaria okumukukusa nga bamufulumya mu nsi y'ettake mu mbeera yonna, naye kino kikyagaanye. Era Mwami Museveni ne gavumenti ye tebannalaba ku Fred Kajubi Lumbuye. Tewabawajja n'abalimba n'abagamba nti oyo abamubuyabuya nti Fred Kajubi ali Uganda. I repeat, munkyawe oba mwogere kyonna kye mwogera, naye ngamba buulidde where is Fred Kajubi Lumbuye. Byembagamba Wamari Anthony kunyingi muwada batambudde ettaka yonna, batambudde mu mapoliisi, batambudde mu prisons, naye Fred Kajubi Lumbuye baganda bange was kidnapped by mafias. Era nga gye bali eyo ng'essaawa zino bali mu kuteesa ne Museveni. Museveni abagamba mbawe ssente bwe ziti security operative omusajja mumukole kino, naye nga Fred Kajubi Lumbuye akyali mulamu because mission yeyo Mwami Museveni ne gavumenti ye beetegese okufulumya biliyoni na biliyoni okuku Fred Kajubi Lumbuye. Ebigambo bingi babyogera, abamubise ne bamubika, naye ebyange bisigale ku likodi. Muli ngamba Katongole tujja kukugoberera kubanga kyekino kye wayogera. Wuliriza ebigambo bino. Njagala bategeeza wiki ejjanga tannaggwako mugenda kulaba akatambika Fred Lumbuye. Bagenda kata ku page ze eziri act. I repeat, wiki ejja nga tannaggwako waliwo akatambike bagenda oteekayo ku page ku social media nga kalaga Fred Lumbuye. Ebigambo bye tubagamba mbabuulira. Essaawa zino waliwo abatidde nga baali mu lukwe luno olw'okulondoola Fred Lumbuye, era nga bo baakwata ne ssente ne batekumira gavumenti ya kuno ne bagamba omusajja tugenda kumufuna. Naye bali ba mafias be baafuna okuva ettake nabo nga baagala mujolo, nga baagala mujolo. Baganda bange mbabuulira ebigambo bino ebiri e Uganda gavumenti ya Mwami Museveni nga bwe nkimanyi baleme kubalimba. Museveni namusoma okuva Kagere paka waggulu. Museveni ne gavumenti ye baba kuyingiza Fred ekyali soose kwe kumuteeka mawulire nga minisitoli emu bwe yagenda. Minisitoli emu okuvaayo najja n'ayogera eri eggwanga kyavaawa. Wuliriza emboozi. Minisitoli emu bano ba state mafias abali ettake abawamba Fred Kajubi Lumbuye babakubira ne babagamba omusajja tumuyina, ne bakwatagana n'ensi emu etali ttake ne balooza ajja kuyita wajje. N'ebyagenda okulondo n'ebyagenda okugira nga balaba akatambi katambudde ne namba plate ey'emmotoka n'abasajja abana nga bali mabega ne bagamba kiyinza otufuukira obuzibu. Era minisitoli emu statement kye yakola Mwami Museveni ne gavumenti ye kye baali baagala kwe kulaba nga baleeta Fred Kajubi Lumbuye e Uganda bamuteeke mu mawulire, bamulage abantu bakakanye omuliro oguli mu ggwanga erya mu diaspora community, babalage kyolaba ono tumuleese. Tewabaamu n'omu abalimba nti Fred ali mu mikono gya Mwami Museveni. No, Julius Katongole, no. These people are liars.
Era some of them this time around baba wadde sente bajje bamubike. Ojja kutunuulira tiimu eyali ku boat cruise etandise okwogera ebirimirimi. Boogera ebyekisiru kubanga balaba ekintu kyazitoye. Njagala mubeere bagumu. Njagala emitima gikakkane. Mubanja Fred Kajubirumbuye ali mu mikono gy'abasajja abawambe. Yensonga lwaki n'ennyamira bwe ndaba abamu nga munenya kunyingi muwadda. Kunyinyi muwadda waliwo kyatasobola bagamba. Wameri waliwo kyatasobola bagamba. Fred Lumbuye waliwo ne negotiations eziriwo essaawa zino kwaba abamuwamba nga bakubira abakukunavu abamu. Nga babagamba mutuwa sente mmeka tumubawe. Mutuwa sente mmeka. Waliwo bargaining power wakati wa Fred Kajubirumbuye abamuwamba n'abakulembeze abali ettake kino kigenda maaso babagamba mutuwa mmeka. Museveni otuwa mmeka. Bakadde bange baleme kubasiruwaza, baleme kubalimba. Fred Kajubirumbuye akyali mu ttake naye gyali kyalo. Era these people bamuwamba ne bamuteekaawo. Wulire mboozi. Lwaki mbagamba ebigambo bino? Mwawulira sente se babagamba okusonda. Oyo yakuba essimu teyali lawyer. Oyo yafuula international lawyer eyali bargaining power. Eyabo abawamba Fred Lumbuye nga babagamba musobola otuwa sente bweziti. Mubongo bamwe lawyer kyasobola okusaba sente bweziti. You people. Bannange omanyi mbagamba ebigambo bino kati kambabuulire. Mutake waliyo ba mafias bonna. Bamanya nti gavumenti ya Uganda enoonya Fred Kajubirumbuye. Ne bamanya tuyinza kukwatagana ne baani. Mudiiru eno tuwambe omusajja ono tumufune. Tukole bargaining power ne mwami Museveni. Atunaffe tufuukeko abagagga. Bye mbagamba essaawa zino njagala mbabuulire. Ekiriwo kati mulooza mwami Museveni atudde. Era abasajja abawamba Fred Kajubirumbuye nga bamuba state mafias nga ne ambassador mu biro w'ettake akimanyiiko ng'era sente ezo asaagala naye n'agamba basobola otuwa sente bweziti. Era ambassador mu biru ye mwennyini yategeeza n'agamba baagala bweziti tukoze tutya. Ogwo gwe munyago. Abadde Uganda ne musanyuka. Abali emengo ne musanyuka. Abali eyo abajja kusambu Fred anajja Uganda mbasaasidde. Kati wulire mboozi. Essaawa zino nja bategeeza banna Uganda. Fred Kajubirumbuye bagenda kumuta. Agenda komawo. I repeat. Bagenda kumuta. Agenda komawo. Naye agenda kudda atya. Agenda kudda atya. Bamafias bo bennyini baleeta lawyer ne yeeyita international lawyer. Ne babagamba twagala sente ezo ze babagamba. Nga bakakodyo ke baliko kasita maloba wa sente nga bata Fred Kajubirumbuye. Eyo mission yaliwo. Era bamafia bano bamwizo baita basibanya abafere international lawyers. It was planned. Ne bamanya mukwagala abantu bwe bagala mu Fred Lumbuye bajja kusonda sente. Tewali ayinza kujja wana akubuulire engeri y'okusonda sente gye yatandikamu. Njagala bajje bakulage international lawyer oyo. Era lwaki international lawyer yeekwese ebbanga lyonna. Buli ayagala omusisinkana ng'abula bubuzi. Ne bagenda ku chambers z'abalagirira nga taliiwo. Amazima gali tufuula ab'eddembe. Bano abawamba Fred bateekawo bargaining power ewa mwami Museveni neno muba NUP abagoberezi ba Fred Kajubirumbuye. Fred Lumbuye yonna gyali essaawa zino mwami Museveni naye ali mu kubagaininga nti abasajja babaagala sente. Abasajja baagala biliyoni na biliyoni si. Era waliwo abagenda okujja ettake
batule namwe mu meetings bajje bagambe tukole bwe tuti waliwo akakundi awetake akajja ne kabagamba twogera ne international lawyer era ayagala sente bweziti nga bali baba agent baba mafias nga ba agent namwe ne mubuguma ne mugamba tugenda kusibawa takenge serimu abafere erimu ba mafias ne bana Uganda muwulirize ebigambo byange anchawa nenga gano ge mazima Fred Kajubirumbuye singa government yetake ye yamukwata esawa sino government yetake taina cheba daina kufirwa kola statement ku Fred Kajubirumbuye taliwo kuwaga government yetake erimuse eyagala okugenda mu Europe Fred abasajja bamuwamba nga bamanyi bagenda kutta deal ne government ya Mwami Museveni era Museveni ne government ye bali mukukyamukirira tebamanyi Fred wali nabo basaba Katonda nga bwe musaba nti singa tumufuna mubeere bagezi lwaki bagamba ebigambo bino nze Katongole ntudde wansi nenfuna information mujja kuŋŋamba Katongole kyewayogera kyekino mbawadde weekend bagenda kuleeta akatambika Fred Lumbuye bakatega ku social media mulabenga bamutulugunya babagambe mulete sente tumubawe kubanga ye Mwami Museveni yalemeddwa okumuyisa ettaka okumuleta kyaganye diru yafudde nti bamafias ba Museveni n'abasajja bamafia abali mu gavumenti y'ettake balemeddwa ne bagamba tumuyisisaawo tutya ne bafera buli kimu mu buuka akatego kano akatego Museveni ne gavumenti ye ayagala kubalaga nti amuyina abalimba bw'abagamba nti amuyina baweereza sente basoba mafias abamuwamba bamukuba obutwa bamutte mwe mulowooza ali Uganda ali mukomera mubuuke obika otya Fred mulamu gyali kyenjagala obategeeza mubeere bagezigezi essaawa sino wenjogerera ebigambo bino Mwami Museveni ne gavumenti ye bamafias mwagato basi billion na billions mwagato basi billions okwelanga Fred bamukukusa bamulete Uganda bamafias batono era bagamba ekintu kyazitoye tugenda kumuyisaawa ambasada mubiru owa Uganda ettaka enjagala oveeyo ondage nti toli mu mission yeno abali ku boat cruise are you getting me abali ku boat cruise ulilise mbosi mugenda kukakasa nti Katongole bamuyita mu mirasana mugenda kakasa mbagamba ebigambo bino ne mulowooza nti tuli mu lusaago okuva lwe bawamba Fred. I'm receiving a lot of information from different spheres nga bambuulira ekituufu ekiriwo. Fred ya Uganda taliyo Uganda I repeat taliyo era bannamateeka abali e Uganda sente mugenda kulya saabwerere. Fred Kajubirumbuye ali ttake mu mikono gy'abamafias naye yabafuukidde akazito tebalina engeri gye bayinza kumweŋŋanga. Ebigambo bye tubagamba uliriza mukadde wange mbudaba Lumbuye tonnamutegeera gwe tonnamutegeera bangi mubadde ku opposition muli mu byabufuzi mwesiruwasa temumanyi wizi Lumbuye. Museveni yamanyi Lumbuye. Museveni wabasa okukwata billion 25 negotiable price esookerwako mumpe Lumbuye. Kati gwe yeebuzaabuza mbu tojja kwogera ku Lumbuye. Okoleraani Ugandans muwochinge embozi ya Lumbuye okuva lwe yakwatibwa. Muwochinga abantu mubalabe engeri gye boogera ku Lumbuye, engeri gye bapostinga ku Lumbuye, kibalage how hatred
these people are. Banji bagenda kuvaayo berimbike nga banoonya Lumbuye naye nga banoonya waali balage dikiteta nti ali wano. Baganda bange sirimu abo abatya okwogera amazima bankyayibwa. Abantu bangi muganya okutegeera amaanyi ga Lumbuye naddala ku nsi yaffe. Abantu mubabaseemu amaanyi ne mugaana okulaga ensi nti this is our own. Buli lwe mwagala okwogera Lumbuye ne mubeera nga muyita eribbali mwekweka mwekwesi mulaga never you people. Ebibi temubaddeeko abamu mu NRM. Temubaddeeko mu NRM. Lumbuye abadde akozesa ddoboozi lye. Ebibi temwakyuka bamu ne tubaanirisa. Essaawa zino bwemba mwogera ku Lumbuye musooka kulaga yadde propagandist yabadde abadde mubi n'eddembe lye human rights that is fucking. Muli babi nnyo. You are dangerous. Mwabalabe b'eggwanga. Mwabalabe b'eggwanga. Fred Kajubi Lumbuye muswalirawo okumwogerako okumukolera press conference. Mumanyi obuzitola Museveni aleta biliyoni na biliyoni afune Lumbuye. Mwabali ku opposition muli mu kwebuzaabuza bwebuzaabuza. Ekitegeeza nange Katongole bwe banankwata it is going to be the same song. Nange bwe ngenda ogenda bwentyo. Kibalama John Bosco. Kibalama n'ebya Lumbuye biyinza okufuuka ng'ebya Kibalama. Naye Katonda abawasaabu ne mutamutegeera. Mugenza okuzuukuka ng'obudde bugenze. Abamu mu kusooka bwe twajja wano ne twogera ku Fred Kajubi Lumbuye mwagamba abo balalu. Ne tugamba katuyimirire ne Lumbuye. Otuula mu taxi. Otuula mu motoka ne bakubuuza Katongole Lumbuye ali luddawa. Omusajja afaana akomawo bw'oba munnabyabufuzi nga tosobola kubala angles ezo. Kusaasidde amaanyi. Lumbuye ku babaka ba parliament abali mu Uganda. Museveni ani gwatya okusinga Lumbuye? You tell me. Lumbuye abadde afuna first hand information okuva mu bajenos. Ng'afuna information eyo entuufu. Kyova bajeno bano tebalina gwe bagenda kwesiga ssaawa eno nti bamuwa information okuggyako Lumbuye. Ani gwe baali bakutte jeno nti Lumbuye yabadde amuwa information? Ye musajja alina emizi ku mutima gwe. Ye musajja ajja n'ayogera n'agamba kanjogera ensonga zange. Nakuwalidde nnyo Abaganda ab'omulembe guno kubanga temulaba masima. Olina ajja n'alwanirira ensonga za Namulondo ne muloosa mulabe wa Buganda. Olw'okuba muli mu mamotoka ag'ebbeeyi, olw'okuba bakuuma, olw'okuba mweyagala abakyala muyina, naye mulijjukira akaseera kagenda kutuuka mugambe Lumbuye gwe twetaaga mu kaseera kano nga temukyamulaba. Bangi mulowooza ebigenda mu Buganda modernization byalongosebwamu abo ba Katongole be balabo ba Buganda. Naye mmwe mwebuuze abasajja abaalwanirira obwakabaka bwa Buganda ne mugende wa Museveni abalimbye emyaka 27 nti agenda bbawe ebyammwe mututeesa. Ne mwani abaloga muteesa biki? Bimuteesa biki? Muteesa biki? Ne mugenda okujjanjaba kabaka wa Buganda nga mulinga abagenzi okujjanjaba omupakasi, nga mulizo abagenzi okujjanjaba Houseboy. Essaawa zino tewali amanyi kabaka ddwaliro lyalimu. Kabaka ali Germany kyetumanyi. Alina baani? Medula Obulangata. Obaka buno bugenda eri abakulembeze b'opposition mu Uganda, FDC, NOPO, DP, UPC. Bwe mba mwagala kujjako Museveni, essaawa zino munoonye Fred Kajubi Lumbuye. Ya omulembe gwe tuliko baguyita gwa .com. Museveni yagala enkuŋŋaana Uganda temuzikuba.
ng'ogyeko president wange Robert Kyagulanyi Ssentamu muli ayo munnabyabufuzi asobola okuba olukuŋŋaana ku social media n'afuna following eyalumuye. Ebyo bye mbagamba abamu mukyali ba jokers mu kuggyako Museveni. Waliwo akatabo ke nasomye bakayita Dictator's Handbook. Nze ndi musajja musomi wa bitabo. Dictator ye kasitala bw'omuntu asobola okubuusa abantu basatu amunoonya. Museveni okuluyita full figure n'amuwa bye yayagala. Olowooza Museveni yali musiru. Full figure n'erumbuye ani asinga amaanyi. Do you know who is Rumbuye? Uliriza. Maliriza n'ekigambo kino wammanga. Kigenda eri abakulembeze ba DP. Abaafuna ebifo mu NUP. Mutandise okuleetawo embeera etambuza DP structures nga muzitambuliza ku NUP. Ba councillors, ba MP nga mwava mu Democratic Party structures wansi mutambuliza mu za DP. Baganda bange njagala okubategeeza mwenna abali eyo nga mwagala NUP. Homo omulabe bwe mutannazuula ye Democratic Party. Mwalabye ebyabadde Rubaga. Amaje meya atuuza meeting nga amaje gali awo wabweru. Amaje police. Waliwo akakundi aka Democratic Party. Ba councillors mwajja ne mufuna tickets eza NUP nga mwagala okufuna ebifo. Ngeza DP ziri mu nsawo zezammwe. Essawa zino mugezaako okulaba ng'ekibiina ky'Abannayuganda ekya NUP mu kikubo kibuliza mu ttaka. Njagala mwegendereze Bannayuganda mwenna gye muli. DP ebadde ne Rangosi era baagala zireetamu NUP. Bakutulemu NUP mu bintu eby'enjawulo. Buli oyo yenna gwe balabanga wa NUP kansala ng'ali ku Kyagulanyi ne bateekawo propaganda. Mujjukira bulungi nga ababaka ba NUP baakalondebwa. Waliwo omusajja yajja n'asoma amannya n'agamba ono baalidde. Abantu abo be bagamba nti baalidde nga tebannalya ku ssente za mwami Museveni. Diiru eno yapangibwa ababaka abamu nga bava mu DP kati nga bali mu NUP. Ne baagala okukyayisa abantu abaana baffe abalina omutima ogw'ekibiina ekya NUP. Mwegendereze nnyo statements abantu ze bakola ku NUP naddala bava mu DP. Essaawa zino wenjogerera bafumba ebintu bingi okulaba nga banafuya pulezidenti wange gwe njagala ennyo Robert Kyagulanyi Ssentamu. Njagala babuusa Bannayuganda muwulirize ebigambo bino. Bw'olaba omuntu alumba Honorable Francis Zaake Butebi n'oyagala omuliisa obusente bwo bwe wasindise, n'olumba Zaake eyalekawo constituency n'agenda eri e Butuluki alwanirire ticca waffe, babulokers abamu basasuddwa ssente era basanyufu banoonya engeri gye bakubamu ssaako mubuliza mu ttaka. Kankubuusa ekibuuzo, mu NUP bw'ojjawo Bobi Wine kubasinga amaanyi osaakaani bangi temunategeera Zaake. That is the problem. Dictator ali mu kubakozesa. Muli mugoberera by'ekisiru, muli mugoberera ababika,
muri mukugoberera abeyambula muri mukugoberera aba ne bannange. What are we doing, you Ugandans? Francis Sake Butebi bangi temunnamutegeera naye njagala bategeeza bannayuganda sente ze mwasonze nnyingi ziri mu mikono mituufu. Ayina byona diaspora coordinator tasobola kulya sente zammwe. It is little money. Bobi Wine ebya sente tabimanyi nako musajja wattu ali eri alwana kujjako Museveni. Kati oli aleeta emboozi y'obusente obwasondeddwa. That is a little money. Abantu abamu batandise okujja okulembeza sente bakube NUP bagibulize mu ttaka. Naye tubasiriikiridde ne mulooza muli bagezo tusinga. Mugenda kujjanja byono. Wameri Anthony sente yazikutteko. Sente zimu zikyalina mu chapter leaders. Tezinnatuuka waayina byona. Mutandise okujejemba mu baalidde sente. Which money? Ugandans. Banna Uganda. Olowooza Francis Sake Butebi yetasobola kukyamuukirira nga bamugambye nti lumbuye mutuwe sente bwezi tubamuleete. Mwali mwagala abagambe ki? Sente zammwe Sake yabagambye bweziri. Omufere teyazitutte ne tuba kukyano ne tubagamba nti omufere yali zitutte mwalikoze eki. Bye tubagamba baganda bange mubitegeerere ddala. Sake mpaji nene mu Uganda. Sake Museveni olaba olupapula Uganda lwamuwandiikako mwe yagenze ku state duties bamunafuye. Mwe mukolera Museveni abakuba Sake abakuba nkunyingi muwada. Muyinza okulowooza mugenda kulumya Bobi Wine mbasekeredde. Mwebase Katonda Bobi Wine okubeera nga musajja mugumu. Naye bannayuganda mukira ne mumalamu abantu ababayiriddewo omubiri amaanyi. Mbakakasa era mbagamba oli atuule wansi n'agamba njagala ekifaananyi nga kirimu Sake kirimu Wameri Musima kirimu Pato okyagaza kyokolera ani? Yewenkana kigwa kibanja. Sake omumanyi gw'okisaba. Omanyi you people mukyamuukirira olw'okuba ofunye following. N'otandika okwogera nonsense before the public. This is NUP everywhere. People are following some of you because of Bobi Wine and Sake. Chovola banagamba Dennis City. Nemugamba Dennis City tomanyi Sake. Genda wetondere Sake. Mugambe Dennis City agende yetondere Honorable Sake. Ekyo kyekiriwo. Sake yensonga lwaki tulina NUP. Osaba ekifaananyi Sake gw'okisaba omumanyi. Sake byakoze wakakolako ki? Sake asobola okufeesinga dikiteeta n'amugamba nti kino. Museveni ne gavumenti ye abamu abantu bayagala okujja ku Kyagulanyi n'abakube nga ddala bamukubye ewaluma. Sake akwata nnamba emu. I repeat, bali abantu aba basatu Museveni n'abajja ku Kyagulanyi baganda bange abamukubye ewaluma. Asooka ye Sake Francis Butebi. Njamba babulye bali aba basatu. Francis Sake Butebi ali mu namba 2. Bamuyita Babi Itungo Kyagulanyi. Namba 3 ye Fred Nyanzi Sentam. Abamu temumutegeera. Fred Nyanzi Sentam. Namba 4 ye David Lewis Rubongo yamaze.
Zaake Francis Butebi gwe penge yawumula ennyindo toli mulaba ng'ayogedde naawe mwagatte abaddemu netajja bottamu Zaake mumunyise yogera kino yogera kiri alina obwongo Bobi Wine takolagana na basiru I tell you muli Bobi Wine mutunulira mikwano gye not you know Bobi Wine era atunula n'agamba laba bano calculative ekkulo opposition naddala aba FDC n'ebibiina ebirala byabadde birinze Bobi Wine ayogere ku nsonga ya Fred Lumbuye bamulumbe naye ebimu tabikolera mu cameras. That is a leader. N'agamba Lubongoya present this kati mwasirise baganda bange mwesuneko bannayuganda mwafuna omukulembeze atasangika ye Kyagulanyi Robert Sentamu mwe mwali mulowooza byagwa bugwi ku nnyingi ogenda wabweru mwali mulowooza Saako genda byagwa bugwi ne wa Mary mulowooza Bobi Wine tamanyi kituufu kiri ku Lumbuye mulowooza mwabeefuula nti mutegeera nnyo musimanya bayafudde yakoze mutya mulowooza tebamanyi Lumbuye nti akyali ttake Lubongoya Secretary General wange yajja n'ababuulira n'abakootingira etteeka n'abalaga nemwola okubeera mukyamuukirira kati mutandise kulumba Zaake you people kale katuddeyo ku Fred Kajubi Lumbuye mulaba abadde alumba Zaake abadde alumba Bobi Wine bannayuganda essaawa zino dikiteeta ayagala tukozesa ensobi abakulembeze baffe tutandika obbakubamu ebituli nga naye nga tebiriiyo sente ze mwaweereza ntono naye nga zaaweze ku kye kyabadde kyeta ntono kusaako okuzirya ntono kuwalina byona okuzirya bacaputa leaders temulina sente zammwe bwe mba mwagala bacaputa leaders mutuweereza amanya tuzibaddize bannayuganda bwe mba kye mulowooza nti basobola okuzirya bannayuganda akaseera kano katuli mu kazibu tulina okuyimirirawo mu bigambo byaffe mu bikolwa byaffe tuleme kukyamuukirira n'abantu abamu bagenda kuleeta ebibooziboozi ebiwakanira abantu abamu olw'akasente ke babawa tukkirize tugaane abawaddeyo Fred Kajubi Lumbuye babadde ttake abamu missoni ye bwe yawedde ne balinnya ennyonyi ne bagenda temwebusaabusa nze sibasabangako na 10 Lumbuye ababuliddemu egundi mwemanyi mukoze ziraivu essaawa zino mutandise okulumba Zaake abantu bajeri focus bagiteeke ku ebyo bye mwogera waliwo Zaake yabawa ennamba ye nti mumusindikire ssente Wameri yabawako ennamba ye mumusindikire ssente era twebaza abakulembeze ba NUP mwebale kubeera bagezi ne mugamba muwe ba chapter leaders bammwe muwe baani singa Lubongoya yasoma ennamba ye Lubongoya yalidde ssente bakulembeze bammwe betwabalonda be balina ssente era tugenda kuzibawa bwe mba muzaagala naye akaseera kano otuula ku Facebook n'ogamba naye bano bategeera we tubadde tutuuse Lumbuye bannamateeka mubawa obudde bakole kye bakola buli omu kyakola mumuwa akaseera mumuwulirize muteeka abakulembeze okubawa information ebadde ey'ekyama bagibabuulire lwakuba mugoberera abantu abamu nga gavumenti ebateekawo nebagamba mwogere kino mujja forcinga tutegeere ekiddako nze ndi wa NUP nja kufa nga ndi wa NUP kyekibiina kyensookeddemu Bobi Wine gwe mpagira ye president wange mbadde naye from day one nja kufa naye Kyagulanyi amulumba uliriza ebigambo bino bannayuganda Fred Kajubi Lumbuye mumanyi kiki kyabadde ekimukeeza ekimuleeta okwogera ku nsonga eziri mu Uganda
kwa kujjawo Museveni. Era Fred Kajubi Lumbuye yonna gyali ne bwe ngenda ajja kuŋŋamba Katongole temusikiza byendi mu bagamba bw'awulira nti njogera ajja kusanyuka. Era kyova olaba nti Lumbuye ebigambo ebimu abadde abyogera nga bamwira obusajja ku mutima. Abamu essaawa zino mulowooza mugenda fuuka Lumbuye naye temusobola. Mutandise okuleeta buli kimu. Bw'ofunayo bufollowing obutono olwana ogamba ekisajja kibeereyo. Kubanga kati nange eraba bandaba bwe mwogera era tubalaba. Mishoni yammwe si yakubanja Fred Lumbuye. Abamu musasuka mu kaseera kano mukube NUP mugibulise mu ttaka. Naye mbagamba kyemuliko temukitegeera. Temujja kukikola. Bobi Wine yajja okukyusa Uganda era ajja tukyusa. Gwe mafiya wa Museveni yonna gy'oli nkutegeeza tojja kusobola Bobi Wine. Mukoze buli kimu, muleese obutwa, mukole buli kimu. Ne Robert Kyagulanyi Center Miss God is sent okukyusa Uganda. Bobi Wine talina sente ze yali awadde Lumbuye teziriwo. Ne olw'okwagala Lumbuye kwabadde alabamu mu Bobi Wine n'omutima y'ensonga lwaki Lumbuye yagoberera Bobi Wine. Bobi Wine talina sente zagenda kumpa Katongole. Bobi Wine kye yakola kyamatiza n'eŋŋamba nti kangoberere Robert kamwambale. Ugandans nammwe mutegeera Bobi Wine mwe abali eyo abeebuzaabuza. Kati abamu bategedde nga Bobi Wine yazze nga zaake waali mugenda kudda ku ssaawa bwezete mbaabye gwani ani gwogenda okwabya. Uganda yimirira ku street ogenda kuleeta abantu bameka mwerabira embeera ya Fred Lumbuye eringa yasuuna Goloba. Kati ntandise video obwedda nsirise abamu akajja mu People Power. Waliwo Foot Soldier yasooka okufa South Africa bamuyita Suuna Goloba. Enfajje yafaamu ne kati tetugitegeera. Abatta Suuna Goloba ne mwebusaabusa. Mulowooza tubimanyi. Suuna Goloba ani yamutta? Ani yatta Suuna Goloba? Era byebiri mu Lumbuye bajjanga ne beeyogeza ne beefuula mbu Suuna biki naye nga most of them baali bamanyi ekitutte Suuna Goloba. Julius Katongole mu Miransanafu. Muve mu kubalatirira mu bulamu bwa munnammwe. Muve mu kutiisa bannayuganda. Abantu mubakuddemu emitima. Abantu batandise okuzirika. Lumbuye kubanga okumwagala bakijja ku mutima. Nammwe mwagala babateeka ku mitima naye empisa zammwe ze mweyisaamu si za bukulembeze, si za revolution. Ne mujja kuzira nga mulinga abagenda mu bbaala. Ugandans muteeka kakica mu mitwe gyammwe. Onaleeta kakica nono naleeta. Lwaki obwongo bwammwe temubwozaamu n'owuliriza? Kikyenteeka mu bwongo bwange. Zaaka gamba omusaba ate owulirize n'oli omulala kyagamba. Bw'olaba Zaake kyagambye n'omulala kyagambye, kiki olina okuteeka mu kaapuutiyo? Abantu mwerabira. Abantu abo amabega babadde bavuma Bobi Wine. Penge yabadde avuma Bobi Wine. Nammwe ne mucaccaliza embaliga, ne mutwala amabeere, ne mutwala obuleega. Penge waffe. Ne Ugandans. Bannayuganda mwe abagenda okweziika. Mugenda kweziika. Wabuuza omuntu aleese information n'abatuuza wansi n'abateekako n'abasomera ebbaluwa n'abagamba evudde eri munnamagye era Fred batugambye muziike. Nga kyayogedde kulo olwaleero n'akomawo n'abagamba Fred mulamu akyali ttake. Ne mutabuuka ebbaluwa abantu ne beekubira essimu akulaga. Ne mukubira essimu Katongole egundi ayogedde kino temundeetera nosensi zekwatagana n'abantu abategeera. Gundi ayogedde kino Katongole kyogereko. No, byenjogera si abimpa.
twagala tukula obwongo mu mulembe guno omwagulanyi. Museveni ekitumutulemesezza mu 2021 kwe kupaaluka ng'enseenene kwe tuyina kati. Temutereera mulinga abalwala misosi. Noveno sakagambye kunyinji agambye kiro mama nyabo kunyinji sente mwatusabye zaki kunyinji banage kunyinji nyinji mama nyabo olina jana kusomera naga kasasiro nonsense tot baganda bangi am Julius Katongole mu Mirasana sina gwentya kujjako president wange Robert Kyagulanyi ne Katonde yantonda ne mange Gertrude namwewe ali ebisanje Masaka. Maliriza n'ebigambo bino mubiwulirize bulungi. Binza okuba Lumbuye yagambanga ayina gundi entono bagiyita batayina kyeyakozesa ayina gundi entono tobeerako njagala balina capacity y'amaanyi. Muwulirize baganda bange ebigambo buli muntu byayogera mu kaseera kano nga Lumbuye waali. Life zezimu ziri sponsored by the state okulaba nga siba divertinga okuva ku mulamwa ogw'okubanja Fred Kajubi Lumbuye era akasito akagenda maaso okulaba nga babeebuusa Lumbuye amaanyi ng'afunye mangi abantu ne beekalakasa wiiki namba omulamwa gwe guli e Uganda ku social media okuva lwe bamuwamba kyova olaba bagenda kuleeta ababika Fred bamubike mugambe kale omusajja yafa katubireke tuddeyo ku mirimu mbagamba Fred akyali mulamu. Fred akyali mulamu. Abasajja bamulaga mu video bwe twogera abamuwamba kyolaba noona yuna akubanja laba ono yeeyogeza kyokka omumanyi mudiru eyakutwala mwali laba ono bamukubidde essimu awakanira omwe yali ku boati cruise Julius Katongole mu Miransanafu atantya gwentya nyenze 0702 2227 ai Katonda kuma Ssaabasajja Kabaka wa Buganda.